bawumuddemu awo nno ng'ali Bugerere omukyala kwe kudduka n'ayeeyongerayo ebugerere eyo neyeegatta ne banne abanyolo abaali bamutumye okubega n'ababuulya munnaye bwe muba mulwana mutunulire mu bbanga bwe mulaba ekire eggulu libwatuka ng'omumanya nti no Kibuuko Mumbaale ayisembedde nga obusale mubukube mukasuka amafumu mubire mukasuka eki obusale mubukube mubire awo Kibuuko Mumbaale mujja mumaze amaanyi era bye bakola ekyo ekyewuunyisa bamukisa abakkiriza nga tebalabyeko Kibuuko Mumbaale abazigu oba abasirikale abanyolo bye baali balwana ne balaba ekire nga kikyuse olutalo lunyinyikidde ne bafumita ebire era mu kufumita ebire wayitawo seconds oba dakika nga 2 ekinene kibuula kati Kibuuko Mumbaale yali tayinza kufiira ku lutabaalo kubanga bamufumitira Bugerere ekinene kimutwala ekire ekyo kyamutwala ne kimusuula Mawokota era Kibuuko Mumbaale yafiira Mawokota teyafiira mu buye kubanga bamunoonya nga bamanyi Kibuuko Mumbaale gyali olutalo ne lugenda mu maaso naye nga Kibuuko Mumbaale olwedde nga amaze okukola ki ng'amaze okufa naye yaki bamufumitira Bugerere n'agenda paka Mawokota naye okubazzaako emabega nga Kibuuko Mumbaale tanaakufa nga bwe mbadde mbannyonnyola nti Kibuuko Mumbaale yava Mawokota n'alwana paka Busujju n'alwana Gomba n'alwana essaza lye Butambala naye ebiseera ebyo byali tebinaakubeera Butambala yeeyongerayo paka gye tuyita omugga Katonga era basala omugga Katonga n'alwana ne beeyongerayo okuva Mawokota ne beeyongerayo Essingo era ekibuga kye twandiyise ekibuga ekikulu ekyali ekyobuwangwa gye tuyita Ssingo ewali ekibuga ky'Abachwezi owa Nakayima ye yakiwamba kubanga ye yakutula kwati tutuuse the collapse of Bunyoro over the collapse of Chwezi Empire in the late 14th century. Kibuuko Mumbaale yalwanisa Abachwezi paka Nakayima neeyongerayo n'asala omugga Katonga neeyongerayo paka wa Mawogola n'alwana Abachwezi gye tuyita bigo bya mugenyi Kibuuka era ye y'omu ku baalwana ne bawonafuya bigo bya mugenyi ne bagiwamba era bwe bagiwamba kati wano ibigo bya mwe bawamba bigo bya mugenyi Abachwezi baddawa kati Abachwezi batandika okubeera anda Buganda ebiseera ebyo batandika okubeera anda Buganda bakolanga ki era basigala basamira baali ba demigods kubanga bitwakolanga intermarriages nabo ba demigods bakola ki badda mu Buganda kati munnaye Kibuuko Mumbaale ebiseera ebyo Abachwezi tulaba obukulembeze bw'Abachwezi bakulemberako Mulindwa Indahula ne Wamala bibali bakabaka abaebiseera ebyo abakulemberwanga ki Abachwezi Empire ebigo bya mugenyi naye kati tulaba ng'amaze okulwana factors nyingi ezaleadinga to the collapse of Chwezi Empire kati nga famine endwadde zaali nyingi naye constant wars between Buganda and the aggression of Buganda invading the Chwezi Empire kyaginafuya nnyo under the general or the command of what Kibuuko Mumbaale era kyaginafuya nnyo katulaba nti nno Buganda egaziye paka Mawogola tulaba nti nno Buganda egaziye paka Ssingo tulaba Buganda egaziye paka n'okusala omugga Katonga kati Kibuuko Mumbaale mbalaze nti nno yalwana paka Kyaggwe n'alwana paka Bugerere era bamufumitira Bugerere n'alwana amaanyi ge emisambo gye ne gimusitula ne gimuleeta paka wa gye yafiira Mawokota Ebbaale era abantu bonna bamanya era bwe yagwa teyagwa wansi kubanga negamba nti emisambo gye gyamukulemberanga yatambuliranga mu bbanga ng'emisambo gye gyamusitulanga bamukisa bakkiriza nga tebalabyeko n'ebintu ebyo byaliyo era we yajja yagwa ku muti ku muvule era bwe bamulaba ne balaba omuntu ng'ali ku muvule alengejjanga omusayi guyiika abasajja ne bagamba ate guno omusayi bagenda okulaba ng'ali waggulu omusajja kwe kulinnya obuyungo n'alinnya n'ajjayo omusajja agenda okulaba nga ye yali General Kibuuko Mumbaale kubanga baali bamanyi effumu lye baali bamanyi engabo ye gye yakozesanga mu ntabaalo zonna awo kwe kwava okumanya nti n'endeku ye mwe yaterekanga amazzi yalwalwananga ge yanywanga ne bagamba n'endeku ya Kibuuko Mumbaale n'endeku eno engabo ya Kibuuko Mumbaale kwe kumutegeera nti ye Kibuuko Mumbaale era baamuziikaawo mu 1888 naye katulaba nti Kabaka Nakibinge yali akyali ki naye
mu lutalo lw'Ebugerere we yalina ekibuuka omumbaale n'egye yafiira ne bakomyawo enjole ye naye emawokota ne bakola ki ne bamukomyawo. Kati nga sinnaba kumaliriza kati tulabye kibuuka omumbaale yaani kuva ku kyobe ky'omubazi erinnya lye yalina. Kibuuka omumbaale yalwaniranga mu bbanga kyamuyitanga kibuuka kubanga yabuukanga mu bbanga n'alwaniranga mu kire kyamuyisa kibuuka omumbaale. N'abakyala be yayagala kubanga yawummulanga bw'ataalwananga yalina abakyala. Era kibuuka omumbaale era yaleka abaana. Kibuuka omumbaale kuva mu 1435 yazaalibwa paka kibuuka omumbaale we yafa mu 1488 gye emyaka gye yamalawo. Naye kibuuka omumbaale ye yakolanga nnyo, ye yanafuya Bunyoro Kitala wadde waaliwo other forces ezaleeta to the collapse of Chwezi Empire kati nga the invasion of the Luo Nilotics by Singoma Lukidi Mpuuga. Olwa nabo baanafuya bacontributinga kinene to the collapse of what? Bunyoro Kitala. These constant wars between Buganda and the Chwezi and Bunyoro kyakola ki kyanafuya nnyo. Era tugamba nti kibuuka omumbaale yanafuya ki? Yanafuya Chwezi Empire on however side. Naye toyinza kugamba nti ye yalwana yekka. Waliwo other factors kati ng'obulwadde kati ng'emmere kubanga constant wars babeeranga balwana emmere bagyonoona biki ebyo byonna byalidinga to the collapse of Chwezi Empire. Kati abachwezi baddawa abachwezi kati the last movement of abachwezi abamu bava emawogola ne basala ne bagenda wa Ekkuumi. Era abantu abagenda Ekkuumi ezo Queenstone sites the Kwali Queenstone sites ezo eziri Ekkuumi bachwezi bazisima. Abamu bava Bunyoro gye twandiyise the Chwezi Empire yali ekolapusinga bava abachwezi ne bava Bunyoro abamu ne bagenda kati be tuyita abagwere. Era the last movement of the Chwezi Empire they were the bagwere abali along the Nile ng'ogende Ekkuumi Soroti abagwere be bamu abaki the last movement of the Chwezi Empire kubanga bwali buchiefdoms bwali under the Chwezi Empire. Buchiefdoms obwo bwatambulanga kati ne Buganda already Chwezi Empire yali egenda paka Tanzania ikabalinga central Uganda currently negenda paka Kenya neyeyongerayo mu north alongside the river Nile. Hawo na bali bati intercasting region yeyo Chwezi Empire yali gitwala naye constant wars between Buganda and the empire later the downfall of Chwezi Empire by 15 AD. Chwezi Empire yali emaze okukolapsinga nga chiefdom zitandise okwagresinga kati tulaba nti mu western of Buganda Bunyoro Kitala yali etandise okuimajinga Bunyoro Kitala kuba tuva mu batembuzi Chwezi Empire de kwa Chwezi Empire tulaba Bunyoro Kitala okubaluwo bayingide mu ki nabo balwana constant wars from the north okulumba Bunyoro Kitala nabo ne collapsinga. Katulaba nti nno Chwezi Empire collapsinga tuli waliwo emergence or the evolution over the expansion of sub dynasty over chiefs to dynasty. Katinga Buganda yatali kufuka dynasty kubanga yatali ezo constant wars zage yagendanga expandinga mu kugaziwa kwa Buganda. Tulabanga Buganda efuuse dynasty nayo efuuse kingdom y'amaanyi. Tulaba ne ankole etandise okujja naye tulaba ne coach yali bali kubanga n'aba coach bali babiito bali under the Chwezi Empire ne babo batandise okwekutulako. Tulaba bu kingdoms busoga nayo netandika okujja mu 1500 nga collapse of Chwezi Empire emaze okukola ki emaze okukalinga in the late 14th century. Kati tuzeeyo tulaba kibuuka omumbaale amaze okufa mu 1488 mu 1490 Ssekabaka oba Kabaka Nakibinge naye afudde akisiza omukono. Wakisa omukono tulaba yalaleese omwana omuto gwe tuyita Prince oba omulangira Mulondo naye nga tanaba kutuuzibwa ku ntebe baali bakyanoonya enjole yaani ya Ssekabaka Nakibinge. Kati awo tugenda okulaba nti Nakibinge bamuzuula batya. We yali adduka yagwawa. Nakibinge we yali adduka yagwa mu buya etwandiyise mu bunnya. Era baali bagenda bamunoonya paka bagwa bazuula batya enjole yaani enjole ya Ssekabaka Nakibinge. Kati wayitawo ebbanga
balaba omu ku musajja we bategekanga bali bategese kola ki bali bategese ebikujjuko nti nayo kabaka waffe yabula talabika tewali amanyi yafiira bamunoonya nga tebalaba kati basanga bali bategese ebivulo omanyi abantu batambulanga nga bayita abantu bababuuze bannaye bakuba sagala agalamidde abantu beesomba bajja mu lubiri naye nga babuuza mwali mulabyeko kabaka waffe mwali mulabyeko yabula kati waliwo omusajja omu eyajja kati yajja n'effumu effumu lino nga balimanyi lya kabaka nani Nakibinge bamubuuza nene effumu walironda nagamba effumu nalironda ki nalironda eyo wa Bugerere nti walironda wa kati omusajja nga bakuŋŋaana nga bagenda banoonya ki kabaka basanga effumu lya kabaka nga bakola ki nga balifuna nga balaba n'enjole ya kabaka mwe yagwa nga bamufuna Nakibinge nga bajja bamuziika enjole nga bagiziika